okwesimbawo okwagala okwesimbawo kwa Munayo Mbabazi nga pulezidenti tekuli mu mateeka nti kukyamu ng'awa ensonga ze. Olwaleero twagala okwanukula nti ensonga z'awadde teziri mu mateeka, ebintu byonna byawandiise tebikwatagana n'akamu n'amateeka agafuga ebyokulonda kwa pulezidenti. So tuwandiise ebbaluwa gyetusayininga ku ssaawa eno okunnyonnyola ki amateeka kye gagamba kulondebwa kwa pulezidenti. Ate mwenna mukimanyi nti tulina okufuna presidential candidate. Ssaawa eno tulina presidential aspirant. Tewaliwo tteeka mu constitution ya NRM oba mu tteeka lya Presidential Elections Act eriteekawo okukwakkuliza obwo nti oteeka okusooka okufuna endorsement oba recommendation oba okuwagirwa. Pate yo neyo banga tekuwagira, abantu abali mu pate neyo banga tebakuwagira, oli wa ddembe okweyanjula ng'omuntu ayagala okwesimbawo. Ekirala kyayogeddeko yakwotinze article 48 ya constitution ng'agamba nti eyo nayo weetaaga okubeera ne sponsorship ya pate. Si kituufu, tewaliwo teeka mu Uganda, tewaliwo constitution mu Uganda egamba nti presidential aspirant asooka kufuna sponsorship. Sponsorship ejja luvannyuma nga electoral commission erangiridde olunaku okulonda bakandidate, olunaku lwa nomination bakandidate ne babalonda, ne tumanya ni flag bearer, olyoka ogenda mu mateeka ago gabadde ayanukula mu bbaluwa ye. So tumuzeemu nga tuwakanya byeyawandiise tebiri mu mateeka, temuli kituufu yadde n'amazima n'agamu mweno bbaluwa. Tuwuliddeko, tetunakulaba bbaluwa, tuwuliddeko nti poliisi ewandiikidde client waffe nti tebajja mukkiriza kutambula kubuuza ku bantu, kwetuuna mu bantu. Eyo bbaluwa tetunagiraba, naye webanga gyeri tujja kugiddamu era mu ngeri y'emu tujja kwengetinga poliisi, tujja kwogera nabo tubalage positioni y'amateeka entuufu. Ffe tukimanyi nti omulimu gwa poliisi kuziyiza bumenyi bw'amateeka, naye ebintu ebigenda okukolebwa client waffe nga presidential aspirant tebimenya mateeka.